yaffe Tuggussa Enssonga. Munnange mbwe ono bwe yajja agenda okulaba ekyambe nga kinene ko bwe kiti ngamba bisimillah nasoma bisimillah ate nga ndi mu advent naye nasoma bisimillah nenkwata omusajja era ne muno bwe muti mukyannuma nenkwata omusajja omukono guliko akambe nengunyweza bwenti nemunyweza omukono kati yagira nemunyweza omukono nengukwata bwenti nengunyweza netwa nenjira kino ekigundi nemukoona nayo nagamba munne tali nali musimanyi nti bali babiri nga manya ali omu nali mmalirira naye kuba nali n'okufa naye kati nagenda okuyayita tali jangu munne bwe yajja nankwata ensingo bwati n'ekibegabega nakola bwati nagamba ono sala kati nenteekayo omukono guno nenteekayo wano bwenti nga ngadinga ensingo era kiti n'ekiwundu kyeyika kyali kijja ku nsingo nengadinga ensingo nenteekayo bwenti. Takutuseko live ku Hockey Grounds Lukoko mu live worship concert jakutusinze obwengulabu bwikuke ng'abonekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 mwezi guno ogw'Okwakubiri 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeze y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Mbawalabu Omuwalabu tayagalangako muddugavu. Omuwalabu tayagalangako muddugavu yadde takikebe ne bw'omukolera ekirungi. Omuwalabu asiima ssaawa eyo w'okimukoledde. Kasaweta wakabakiika nga yakyerabidde dda. Nali nkuwakanya nnyo mukwano Laavu Mmase. Naye bye wali oyogera gyebiri. Era abawalabu babeera n'emirambo mu firiza zaabwe. Wagambye tata nakyaga bamuwaayiriza. Genda n'omuwaayiriza nendanga omuwaayiriza nenga amusazeeko n'omugamba. Nga sitera muwa. Emboozi gy'abanze gyabanyumiriza nange gye. Nedda ogenda n'olireetinga waliyo nno musajja tali eyo. Kakati nno yagira sometimes mutera kubeera mu mafiina eyo n'omuwaayiriza nengamba agumusazeeko gutoko musoogo. Naye akulikayo Esaudi. Bannange nakomyewo. Oviira gundi obeera Wakiso? Kati Wakiso nagenzeyo bugenzi naye ng'ewange Luweero. Wakiso yo nire mukwano gwange era abeera side ze Namusera. Yabeerako wajjajjawe balina essomero. Essomero nga waliwo essaawa ze batuukamu. Olireetinze ogwo mugambo ngulaba gujja. Ogwo mugambo ngulaba gujja. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Omanyi osanyuka nnyo ng'osanze faani wo, top faani wo. Omukyalo ono ambi faani waffe nnyo ku SB4. Nenga kulekayo yakava Esaudi awunya amafuta g'ennyonyi. Saudi eri eti? Saudi walungi. Naye Saudi naye kusooka byonna nga sinnaba kutandika kutandika kansooka SB4 nkwebaze
kwebaza n'akalabo kano kati neyadde kati ninaye nsaba okasiime. Amiina. SB4 weebale nnyo weebalire ddala kunoonya abantu abali mu mbeera embi. Amiina. SB4 tukaabiza amaziga naddala nze agange gali kumpi. Era Mukama Katonda nno musaba ampe annyongere kuba nange nina ekintu ekyo eky'okuyamba nkirina mu mutima mpulira nkyagala. Kati bwe ndaba ng'oyambye abantu, nenda abantu abadaagana, bambi ng'ofaayo, bambi n'ogenda n'osula ku seminti, naye ng'omuntu gw'osulira ku seminti tomumanyi. I know. Aye, Mukama. SB4 weebale nnyo newankubadde Asiya yatufaako. Naye wakola omulimu. Wakola omulimu munene nnyo kubanga n'ako akadde ke twamulabako oba ke yatusanyusamu twandibadde tetukafuna singa teyali ggwe. SB4 weebale nnyo weebalire ddala. Era njagala akalabo kano okasimi newankubadde sikatadde mu bbaasa. Naye kasiime yadde kati ni SB4. Si yenza ayina ennyo naye njagadde nkakuwe. Si yenza ayina ennyo kubanga n'okudda essente zange olwedde kale baaziremera oba ze zaali zinzisa I don't know. Naye ako ke nasobola okusevingawo njagadde tukagabaneko. Ne taata nakyagabane mwami akamada. Nabo kamba weeyo buli omu afuneyo kakola ki omponyeza kubanga amaaso taata nakyagabagabadde era mmanyi kubanga mulimera bendaba ngoga asijja kuwa kati kamba babomba bakola ki bakuggyeko. Bannange SB4 weebale nnyo. Amiina. SB4 oli mwannyinaze. Ze mama wange yasooka kuzaala mu bantu bangiye bannyinaze gye bali bakasule. Bani bonna banafuka baani gye bali basebunya gye balina gyofe n'atuzaala yaabo basatu. Naye nga nkwebaza era SB4 weebale nnyo weebalire. Nange neyanziza kirabo kyange. Bannange abali eyo kirabo kyange. Kati bajja kubeera batandike kakalaboko munnange mpaako. Nedda bakuleke. Bannange kalabo kange. Era mbadde nkusaba n'obuwombeefu. Ontuse wa mama Fina naye muwaakake. Kanaba katono mama Fina naye ankaabiza amaziga ko naye wanadda nanja kubeeranga kusaba ya appointment inshallah. Mama Fina yankabya amaziga gaali ga mirundi 3. Amaziga agasooka gaali ga muwala mama we gwe yali yako ssente bali bamuyita Winnie n'akaaba nnyo n'agamba ffe tunoonya baffe batubbe oba bazirya tubalaba nange owange nga simulaba kubanga nkaaba. Nze nkaabe Saudi nkozeeyo guno omwaka gubadde gwa 5. Naye buli lwe mbadde myaka ebiri nasooka neza naye nakaaba olunaku lwe nali nkomawo nga mama taliyo taata tali yani agenda okunyanirizaako. Nkaabye nnyo kati mu biseera bino mu bbanga lino nga mama wange tali abaana bange babonaabona senga mama wange gyali nandi muwadde ne bwe yandiridde. Akantu ako nakakabira mama Fina ng'akaaba. Okukaaba okwokubiri okwa mama Fina kwali kwa omwana yajja omuliro Mirako. Mama Fina yankaabya olunaku lwonna nakaaba. Akalabo kano kasindikirako mama wange akali n'amaziga ne gazimba. Era waleka mpeeko mama yeeyoka. Mbona omwana ku mobile money agenda amuteereko. Mama Fina okukaaba kwange okwokusatu kwe yankaabya ku Asiya. Nakaba nga ndaba mama Fina akaabira Asiya mpozi n'ogwokuna gwali gwa mwana omukyala eyali mukyala bindeeba. Mama Fina we yakaaba nnyo nenkaaba neŋŋamba kituufu maama kituufu kyoyogera kituufu bwe mba ngenda okuyamba mba nina kusaba. Ekyamazima maama yeebale nnyo. Maama wange gy'oli yonna ng'ondaba mama Fina nkwebaza. Newankubadde ndi mulwadde wakugulu naye kanfukamire nebaze mama Fina. Mama Fina akalabo kange yadde katono naye mama wange nkusaba nkakukwasa okasiime kuba sina kye nagula kye mmanyi kati kiki kyoyagala ddala sikimanyi wabula nze okukuwa akalabo kange gwomanyi oba okalyamu kiro ya nnyama oba okalyamu kigwamanyi. Mama Fina weebale nnyo weebalire okuyamba abantu otukaabiza amaziga naye nga tukaaba amaziga ga ssanyu olw'okuba oyambye abali mu nnaku abali mu kubonaabona. Okugulu kwabaaki okugulu okwo
taata wange natuuka nenkola Esaudi bwe nakola Esaudi myaka 2 ne maani nkomawo Kenya ne malawo omwezi gumu nenzirayo kama wange nampereza visa nampereza ya ticket nenzirayo nangamba abaana bakaba nnyo nankwatira video nampereza video z'abaana babana omwana ng'akaaba omuto gwenna yazaala nga wendi yakulira mu mikono gyange omwana talya nze ni omwana alya nange bw'aba nze simuwadde mmere talya asula wange omukazi nangamba komawo omwana akatiraba ewaffe tayagala asula mbuliribwo akaaba takyalya mmere nalisiri wakuddayo anjagala genda walala era abaami abo bwebale nnyo okundyako ssente zange nti no muntwala mu nsi z'abazungu mwebale nnyo mwebalire ddala obukadde bwange obwo omwenda we mwalya bazirya mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza ate era sigwe wekka katwisewo na kano bangi babaliddeko ssente babasuubiza batwala mu Canada simanyanga mu America bannaaye just twebereremu abantu abo baagala nnyo ssente ezo bazirya ne bagamba tukola paperwork simanyanga biki nga visa bagikumye kati nagenda ogiro nti mbaddewo omwezi guweze siraba kifaaye eri nabawereza ssente ngandi eri ssente contract n'ensala y'emyaka 2 nenzirayo nazisayo obusungu banga ne bennalimpa basajja yange bennalimpa kyebakola ekinene nnyo banguyeyo kakoloti kamu kakati akoko kake nasanga ssente ze naweerezanga kubanga eri balinga bampa ssente nga nagendera ku 9 naye nga bwe mba nkuŋŋaanyizza ssente ze balinga bampa nga mpeza miliyoni n'ekitundu nga ndi mu contract kakati nenzirayo nengakanzeyo nazisayo obusungu kati bwenzirayo nensisinkana obuzibu bw'amaanyi olw'okuba sayitira mu kampani bo bwe banteekamu ssente n'ennenda nga sina wenja bawaabira tebalaba we nnyinza kuwaaba nkyala nentandika omukolera ebya bizinensi nga nze mbikola seebaka era nga no sit no sleep nga yeŋŋombo eriwo kati bw'alaba kwolwo nga tetugenda kukola talina programu yabyakulya tafunye gundi agenda kuderivalinga ebyo byetukola byetubekinga olwo nga ntwala mu nnyumba z'abaganda be ng'agayumba ganene gaddugal n'okola okuva lwe wagenze essaawa nga zino weeyayo wahabaya n'ogyambalira ku mugongo tonaabye n'ogenda n'akuteeka mu motoka n'akulekayo n'omwana oyo anjagala nenkola mpaka saa 11 ez'okumakya n'okomawo ng'osotya okuwonye n'otandikira we wakoze eki wakomye ewuwo nagenda okulaba n'emirimu gyenzita ate nga yagaana okunyongeza neŋŋamba wano omugezi kola ki toloka nentoloka neŋŋenda bwe natuukira weewo era we waali wagenda okunzisa SB4 nze nagenda Esaudi nagenda kukola abantu abasinga bagenda Esaudi naye abamu nga bagenze kuyisa kivvulu era abamu batoloka abamu abatoloka tebaba na nsonga wabula just kinyumu awulidde nti mundi afuna ssente nyingi abatolosi bafuna ssente nyingi okitegeera n'atoloka naye neyeerabira nti ogenda zifuna naye oba olina okukola kati nze nentoloka neŋŋenda abanene tebatambula bankubyayo ebifaananyi abane twali mu 2 ne munnange Bena gyali ejidda twali tuli supposed okudda naye naye saasobodde olw'ebisago bino bye nafuna kati nga tuli mu banene munnange oyo mudaama era bwe natuuka nanga jangu wano muganda wange era twasulanga wamu naye good enough munnaffe yagendayo nga mutini era nakuba essimu guno sigusobola omukadde munene nze simusobola musitula n'oguyumba guddugala mwezi Mulambo okugulongoosa ogutukuza ne bampita ne baŋŋamba Hanifa onoosobola ogenda bwe buti nekonze ssente mmeka nti miliyoni 2.10 ati sirina buzibu makadde njagala bakadde kati abaana sikyabasobola naŋŋamba mukadde wakujjambako buyambi just kumwambaza ngoye nakubafumbira gaawa konze tisoke tewali buzibu neŋŋenda mu nnyumba omwe natuukira era mwe mmalidde nenzijanjaba taata waabwe n'afa kati myezi 6 kasookedde ng'afa taata waabwe nemuyamba ng'era bw'omanyi bw'onookola ku muntu ateesobola buli kimu era nga ne taata bw'aba ava ku buliri
waliwo omulenzi akolawo ajja n'amusula n'amussa mu kagaali omutwala omunaazi. Taata amala kuyita nze ne ntuuka n'ampa pocket money ye mubeera mitwetwe n'agimpa ne baleka bamutwala mu kinaabiro n'aŋŋamba Hanifa anatabani ti ndi mulwadde Hanifa ndi mulwadde kati ng'apamyewo wonna obubi bukyafu wano we bamutadde mu kagaali ak'omu kinaabiro wonna wakyafu ku tiles obuliri bwonna bukyafu nga nina obulongoosa n'omutima ogwo SB4 nzijanjabye abakadde bali n'omutima gumu nga sibenyenyaddeeko yadde nga ninga ajanjaba abazadde bange ddala ne muzadde wo osobola okwenna ogamba leero taata kisuso ba maama. Taata n'afa. Taata bw'afa olwo bannyongezezza omusala bazze bannyongeza olw'enkola yange. Olwo biri bye baŋŋamba si biti bye nakola. Natuuka ng'omukadde bwakusitula kussa mu kagaali kujjawo kuteeka ku buliri kusiba pampa kola ki naye ng'omukadde yeevuga akagaali ka muliro kyalinamu obwongo obwevuga ne taata ng'akyalinamu obwongo obukola ki obwevuga naye nga tebeesobola. Kaakati taata ng'afa. Taata bw'amaze okufa n'enzira ku maama myezi 6 taata kasookedde ng'afa maama kati wiiki ziri 3 naye yafa. Nabeera naye ku kitanda emyezi 4 naye jjukira abatolosi toteekeddwa genda ku ddwaliro kuba toyina inkaama ate eddwaliro lya gavumenti saa yonna poliisi ekola ki ekuyoola naye nze naguma n'embeerayo baali banfuula sisita waabwe nga nange nabafuula baganda bange naye maama lwe yafa era kale mbadde era muyita maama lwe yafa lwennyini nga mulekayo nga nkomawo nga bandeetewako okulongoosa ennyumba ali eddugala nnyo kati ennyumba bwe yali eddugala ne waggulu waaliyo omuwala naye nga muwala waffe naye nga tweyitaŋŋana sisi era kizibu okukakasa nti ki muwala waffe mwanaze naye namuyita nga ndi ku kitanda nga waliyo omutabani w'omukadde abeera waggulu ng'ayagala mmukolerako just mukyale baali bakola divorce kati ng'omwana amusumbuwa mirimu gya mitini nnyo just 1M nga gyafuna kati naye omuvubuka oyo asibirayo omuwala oyo ne bw'aba amaze ennaku 3 omuwala aleka amusibiddeyo kati kwolwo ŋŋenda bantwala muzzukulu wa waka ntwala mu mmotoka ye nga beeri mu ddiiro nga nange nkwata kasawo kange kuba taata bwe yafa batutwala ewa mutabani wa mukadde kati gye twalinga tubeera gye twava ne tugenda wa mu ddwaliro kati kakeesi kange nenkalekayo akengoye kati bwe twava mu ddwaliro nga mukadde amaze okufa tumulesawo manyi tebaleeta mayiti waka kati tumulesa awo bakyamulaba abaana be bajja bamulaba bamumaliriza nga bamutwala mu freezer lyandibadde nga mokyale bo bamutwala mu freezer mu ddwaliro kati enkeera ku makya bayita bawala be 2 ne bagenda ne bamugjayo mu mmotoka ne bamuleeta ku muzikiti ne bamunaaza ne bamala ne bamusaayi ne bamusomera edduwa then ne bamuleka kati bano abasajja batabani be baani abasajja ne bamutwala mu limbo ne bamuziika kati bo ne bakomawo wane waka ne bagabula kakati mu kugabula okwo naye kankuzeeyo wali emabega nali nzize nga muzzukulu wali eri ku ssimu ye kati nempita buyisi ne ngenda mu luumu yange nteekayo kakeesi kati waliwo gufiriiza guwanvu bwe guti guva kuno n'eri teguggulwa naye nga switch kweri teguggulwa nagugezaako gugula ne gugana nembivaako saabitwala nga kikulu nagusangawo naye guli awo kwakwatako n'enfuufu nnyingi kati nze ekitanda ekyange nga kiri wano bwe kiti gufiriiza guli wali kinabiro kyange kiringa eri bwe kiti guntu luwanvu bwe ruti nga kyekiringa ekisenge kyange kati mba ntuuka bwendi ekivundu nekinkubaka kyamaanyi nga kiva mu firiiza kirabika kyava mu firiiza nenoonya ekivundu mu kisenge kyambula nenjiwayiwa blanketi zonna zaali zikozeeko nga nazipanga eyo napanga bulungi byonna nebyone nga mwafiiramu kapa mwafiiramu ki bakwekayo ennyama bano abawala ki kivundu nekimbula kati nagenda okulaba abantu batandise okujja olwo nkubidde oli muwala wange mugaye jangu onnyambeko no nangamba bansibiddeyo nemukubira oyo omuvuka nemugamba anko yahayatali tali jangu yanjegera mudoge jangu gulirewo kigengo gulirewo omukozi wo anyambeko aga kale kanzije kati abantu bali batandise okujja batandika abantu okuŋŋaana kasita bagulawo kigeti bakigula bulungi bwe bati ne batandika okuteekawo baleetse bitenti biki bwe biti biziyiza abakyala we balina okuyita eri nga bayingira wano wabeerawo basajja kakati
nenzirayo omutima nga tegunteredde nenzirayo mu kisenge nenzirayo mu kisenge nga naye kiki kiwunya muno nagenda okutuukayo nga sikyakiwulira naye oluvannyuma nnyo ntandika okuzza memory nga kiki ekyali kiwunya mu firiza eyo tebagigula teggulwangako kyokka ate nga kweri why kati nnyo ekivuno kino kigenda okujja nga fridge eno amafanzi nga suke wekyaliko kweri nga kweri Gwanyama ogera kwa tirachi. Sebola ba. Zeka kunyenyele ku bizibu byange. Natunde ettaka lya mama. Abenganda bonna bankyawa nga manyi ngenda bweru. Nene banziba. Gwatamanyi wali Uganda waliwo emirimu. Gwatamanyi watubo job agencies natete. Bagaba emirimu. Sebola funa wa mulimu. Kugambe bagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kata nango ogenda kuntu. Jakutwale kati. Ngeze. Uganda Tumo Job Agency Limited Beba kabaka iraba nambemu kufulira bana Uganda emirimu wamona mwabagala abakozi basange bakampala na tete kuba Kairodi tutende ya bintu okumunye ebisinga wo tukumye ku noti musanvu tinana mukaga 17 ne ku noti 5 ana mu 2 11 Noti mukaga nga firiza kweri era teyavaako era ntuusa okuvayo nga tevuddeeko kakati omukadde bamuziika kwolwo bamuziika ekiro kati kwolwo bwe nnajja okulongoosa twasulawo era babiri ne munnange bonna baasaasana ne baddayo mayumba gaabwe ne beebaka enkeera bwe baaleeta muzeeyi nga bamunaaza eri ku muzikiti nga mutwala bamuziika nga bakoma wano nga bagabula abantu nga bangi n'abakazi bajja n'abakozi baabwe abasajja abakozi baabwe bajja ne twegattaamu ekitole nane ka vidiyo wano ne tutandika okukola bannayuganda mulumbe kakati manyi siri ku TikTok byannema sisobola kwemoola n'obudde nga tewali kakati omukyala olwo lwe bamuziika lwennyini kati awo ne tuwebaka ne bukyenkya ne bakeera ne bajjaawo biki ne bakuŋŋaana ne tukola emirimu kakati ne bamutwala ne bamuziika kati kwolwo lwe bamuziika banyukawo saa 6 ne bagenda 6 ogw'ekiro bonna ne baggwawo twagenda obyokino neŋŋamba ono wa tusigaddewo ffekka kono ne tutandikawo okukola efujjo twefuza olumbe bannayuganda twefuza olumbe kati munaye nga ŋŋamba omanyi ti tulekerera awo tujja tutandikira awo enkya nze nkooye nyambuse waggulu kukola ki kunaaba nakukyusa ngoyi zino kumaze naye kaŋŋende nnaabe kati bw'aba ayambuse ng'agenze nange ningenda nti mu kisenge naabe kati mba nkyali oyo nga waliwo omwami omwampa ssente omutabani eyalinga yasikira muzeeyi ng'ajja nga mpita Hanifa tajangu nga nzija nga waliwo n'omulala era mutabani w'omukadde nga batandika okumbuuza mu budro kino kiriwa konza kyo kyaweddewawo tewali kino kibeera konza kiri kibeera wali nga bamala nga bagenda nga ŋŋamba ndowooza babuuza baagala bigula bireeta nkya bagenda ku shoppinga nga bagenda saawulira bwe bakuba geeti ako nkazza kati oluvannyuma nga nfunye obuzibu kati ne ŋŋenda nnaabe nesiba ttawulo yange ne mmaliriza ne nali nkomawo bwe nti nveeri bwe nti mu kinaabiro naatera okutuuka bwe nti firiza ngiyisizza tuuka bwe nti awali ekitanda kyange okugira nti mulyango ngandeba omusajja simumanyi sibalabangako era abasajja abaali banzita sibalabangako mu famire eyo nga neebwalabwala nze omanyi buli ajja omuyita ango nga neebwala nga neesesa kiro tuli mu ssaawa 8 bali bagenze ssaawa 6 ne tukolaawo paka ssaawa 7 awo n'ekitundu awo etyo tugamba tunaabikererako enkya kati munne n'ayambuka kati munnange mbwe ono bwe yajja agenda okulaba ekyambe nga kineneko bwe kiti neŋŋamba bisimillah nasoma bisimillah ate nga ndi mu advent naye nasoma bisimillah nenkwata omusajja era ne muno bwe muti mukyannuma nenkwata omusajja omukono guliko akambe nengunyweza bwe nti
okukwata nga atandise okulumba ng'atuuse wendi tanyega neyogeza yange musajja n'atuuka wendi eri siina wenzirukira nemunyweza omukono kati yagira nemunyweza omukono nengukwata bwenti nengunyweza netulwa nengira kino ekigundi nemukoona n'agamba munne taali nali musimanyi nti bali babiri nga mmanyi ali omu nali mmalirira naye kuba nali nina okufa naye kati nagenda okuyayita taali jangu munne bwe yajja n'ankwata ensingo bw'ati n'ekibegabega n'akola bw'ati n'agamba ono sala kati jjukira ono omukono ngulemezzaako obuzibu era Katonda nga toofe bandibadde balwanyisa omukono guno okuta kati ono bwe yagira ng'agire bw'ati jjukira ogira oti ono ankutte nzize eno kati nenteekayo omukono guno nenteekayo wano bwenti nga ngadinga ensingo era kino ekiwundu kyeyika kyali kijja ku nsingo nengadinga ensingo nenteekayo bwenti kati omusayi ne guyika nenywe akati bwe baasala bwenti nempulira nga basaza omusayi gunjekako gwokya neŋŋamba kola somo kati ye yali alowooza tundi mulwali bino bwedda bye tuleekaana n'agamba kiki nemugamba banzita kati omanyiwo abantu bali bw'oyogera Oluganda batya ndoza baba bamanyi nti bannayuganda bagenda batumaze kati nayita kolosomo naye ng'ono munywezezza mu mukono gwakambe munywezezza nayita kulusumu ono naata n'aweeta yali ankutte ensingo n'ekibegabega naata n'akola ki n'aweeta n'afuluma kati ono ne munyweza kulusumu bwe namugaba n'asamba oluggi yali amanyi era baamusibiddeyo yasamba mweja ebiri ne lweggula kati luvannyuma nnyo ate tuvaayo ku ddwaliro akoma wasangamu eso n'agamba gwe ono omulalu teyasibyewo ebisumuzo yabiresemu obwedda nsamba oluggi nga mmanyi lusibe kakati ono baayisiŋŋanye ono yali ayambuka okwambala baayisiŋŋanye ne mukama we ng'afuluma akka wansi si gwe mulyango gwe gumu gwe gwaffe balina ogwabwe eri naffe ne tulina kigeeti ekyaffe ekinene kakati ono yawulira nga oli asamba oluggi bo kakati ono n'ata akambe kati bwe yakata nali nfukamidde bwenti kaagwa kuno kaagwa wano ne kansala wano kakati amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋamba kambo kasudde ne mmota bwenti naye n'aweta kakati oli ndowooza engeri gye yasala ati amadaala ono ndowooza n'ayita n'akola ki n'afuluma kati ono abantu kiki obadde ki ne mugamba siba omusayi gunzigwamu leetayo engoye zange siba kakati twagenda okuwulira ekiga kikwabo ekijjo kikuba nnyo baba bakiggala ozanga bagenda kyage kikuba nnyo kati ono omuwala yali yakola ekiyumba nga maama kiyumba lakuba ye maama kiyumba naye akola yetadda mu biyumba mbw alinde baana kutolosa baana nedda ye era akola abyenyigiramu tomuyitira mulimu n'atagukola kasitaba nga tayinayo baana era ajja n'akola kati n'ayita sawa driver we kati bw'ayita driver we n'amugamba jangu ontaase Hanifa afunye obuzibu kakati era ono yaŋŋamba naye omanyi tulina kupangawo kiboozi bano abantu bayinza okutuddira ne bakola ki ne bakutta ate ssente zo tebannazikuwa olwo myezi ena funa $2,600,000 myezi ena tebannagimpa olw'okuba nali mmanyiridde eri nga ne bwe nkola myezi 5 ssente zange bazikola ki bazimpa kati ate luno nali ku kitanda olwo nga diru yange ŋŋamba njagala nkuŋŋaanya obusente buno bwe ŋŋenda okuddayo nayo omukadde kaabenga tafudde October nina okuddawa eka kakati omukadde naafa nga tebannampa ssente ezo kati kwe kudda nenfuna buno obuzibu kati tuba ne tugenda omwana najjo mmotoka n'atuvuga tutambuza amalwaliro gonna Saudi Arabia n'atambuza amalwaliro gaali 5 naye nga wano dokita taliwo teyasuze kati wano ate tetutunga kyetega kutunga tebansibye naye nga omusaayi gugenda tusibyewo ekigoye era emmotoka yonna yajjula omusaayi kati tuba tutuuka ku ddwaliro lyasembayo baali bayindi ne bansiba ne bannazaawo bulungi nnyo ne bankuba akayiso ka tetanus ne bannazaawo bulungi nnyo ne banaaza ne wali ne bagamba obadde ne tubagamba ngudde mu kameeza kandabirwamu saayogera era mpaka lwe nafulumya eggwanga ne ndyoka nkyogera eggwanga
bakama bange kati nkugira ko olwennyini olwo tuli mufumbiro omwana asiba ate asiba wano yali talabyewo tetwe umusayi mufumbiro kati asiba wano ne mugamba ndeetere essimu yange nkubirani kubire Anko Muhammad yampa ssente bwe nkuba essimu nga muga Anko Muhammad nfunye obuzibu wano ewaka nfunye obuzibu nfunye abantu abannumbye nanga encha bukura nenkubira omulala era yali munange nnyo madam Jawhara nemukubira yessimu nga tagikwata nenkubira oyo asula waggulu nemugamba Anko Yahaya nfunye buzibu kyanifa kunze nfunye wano abantu naye sibategedde naye gwe kyoba omanya nfunye obuzibu nina injale za mirundi ebiri n'omusaayi gunzigwamu nangamba nze ndi eno neebase jjukira neewe tasulawo okuva mama we yafa tasuzeeyo waggulu waliwo n'omuwala omulala ali opposite naye tasuzeeyo ne famire ye wabula baleseewo ffe babiri bashagala ffe tukola ki tusula eno wansi sisobola bajja mu kintu kino nti baali bakimanyi kati tutuuka ku ddwaliro abasawo bagamba tugenda tungirawo miliyoni 8 ze riyalo 8 kati ne tugamba tukoze tutya nembagamba mumanyi katukubireko nampe sente atuwe sente nyingi nnyo zisukka ne miliyoni 10 z'emmanja kakati azituwe tujja kusobola otutoolako koye nti kati ne waba atuwaddeko ekitundu nze nina yinkama yalina yinkama y'omwana we ng'ekyaliko n'agamba batuuzeeko kuno ebbanja nze nkole ensasule ebbanja eryo kati nemuga kati kamukubire essimu nga yagiggyeeko ne tukubira ono mukama woona asula waggulu ne mukubira Anko Yahaya bwe biti nayo bitedwayo mugende mu ddwaliro ya gavumenti ne mugamba nti siina yinkama kakati mukomeewo nze Hanifa kakati kyengenda okukola ngenda kuwayo miliyoni 1 obadde nnyo ne mama wange ebbanga ddene kubanga nabakolera mbadde ngenda mu mwaka gwa 3 nga nkoze emyaka 2 n'emyezi 7 ebbanga lyembadde mbakoledde mu maka gaabwe kakati nanga babadde nnyo ne mama ebbanga ddene janjabya nnyo bazadde bange we bali nnyo ngenda kuwayo miliyoni ejaemu nga ng'onaamugamba ng'akwata essimu ono yakologa nnyo Oluwalabu watonze okunsinga ng'ayogera naye engeri gyali ddala alaga afunira abaana emirimu mu Bawalabu kati yalumanyi nnyo nga bakologa ng'amugamba aziweereze ebikifuna bwozituleetera nno wano tuli wano ku ddwaliro bweti ne bweti simanyi baliyitaani mwamuweereza ku bifaananyi tuweereze ebifaananyi olwo n'abasawo webali tumwadde n'abasawo ayogedde nabo ng'agamba kakati nti mukomeewo ndabe ekiwundu ekyo bwekifaanana mutwale mu ddwaliro ya gavumenti ate mwene mu ddwaliro ya gavumenti eri bweti ne weiti ng'ono omwana yatuvuga ng'agamba mumanyi mu Buganda bali tebabiwulira ng'agamba mumanyi Hanifa abasawo nga bwe basibye ekiwundu bakisibye tekikyajja musaayi ne wano basibyewo ne wali basibyewo bulungi bataddewo ne goozi mumanyi mugende mugyeyo ebintu byammwe mumalirize tugende Hanifa dde wakaawo mu kiyumba naawe awo toddawo okukola abo abantu bebamutuusizzaako obuzibu bayinza okuddira naye ng'ekigendera kyali kirabika baali banoonya kusaddaaka then ne ssente zino zirabika oba zaali nnyingi naye tezaali nnyingi kubanga mukadde omusajja kaadi yali ekyakola ku maama tebasobola mumusalako ate ne maama yalina kaadi ye nga naye ekola ki ekola nga teyina eya maama yo nga ne ssente zivaayo tezirina makulu kubanga eya taata yali ekyakola ku maama kuba maama yali akyaliwo kakati naga mumanyi mugende mugyeyo ebintu bano abantu bayinza okuddira Hanifa ne bamugja mu budde bw'ensi bakati bamanyi agenda kukola ki kubalaalaasa ate jjukira mutolosi kati saawa eno omutolosi ne bakutta toyina wogenda tetulina we tugenda kutandika kireyiminga kintu ekyo ate bayinza n'omuwamba oba ne babawamba babiri tetulina bwe tuyinza kuba bajjako nagamba mumanyi mugende mugye ebintu byammwe mugende mu kiyumba Hanifa ddeeka bamutungire eka wano miliyoni 8 nyingi abo basobola okutungirawo emitwalo 3 ewaffe Uganda obuzibu bwe butu bwe buli mu kutoloka ate we buzibu bwe tufuna mu Bawalabu Omuwalabu tayagalangako muddugavu Omuwalabu tayagalangako muddugavu yadde takikebi ne bw'omukolera ekirungi Omuwalabu asiima ssaawa eyo wookimukoledde nga yakyerabidde dda kakati
naye bwe tukomawo bwe tuti omwana n'asanga ewuwenge era nga bwe yaleseewo era bwe wali naka n'ebisumuluzo mu ebiri munnange omusajja alabika yeerabidde okusiba nze nasambye oluyi era nga bwe biri ng'akwatawo buntu bwe nga nange najja nga anyambako nga tukwata buntu waffe nga tubuza mu mmotoka nga tudda mu mmotoka nga tugenda mu kiyumba nga mbeerayo nga waliyo omukyala weeyo oluweero naye maama kiyumba nga muyita ono ng'ekiwundu akitya nga muyita nga ajja nnyigangako ennaku ezo ze namalawo nga nnyigangako nga nteekako andeeterawo ka tubu nga nteekako iodine nga nguma nga iodine aluma nga nguma paka lwe kyagiraagiramu nga nsobola okusimbasimbamu nagenda ku deportation nasulawo ennaku zaali 6 naye era bwe nateekamu fingerprint obuntu bulamu buno bulungi tolaba nti abantu bagamba mbu genda mu Bawalabu okola empisa embi empisa zireke ku kisaawe nedda bannange mbagamba bali Esaudi toleka mpisa ku kisaawe genda n'empisa ziyinza okuyisaawo mu ngeri emu oba ki endala nze empisa zampisaawo ku deportation bwe nateekamu fingerprint mukama wange najja naye jjukira mukama wange yandiko mu contract yali eweddeko yanziza buza yali waddemba okunneegaana nti ndi mu overstate ammanyi naye kwolwo lwennyini lwenteekamu fingerprint olwo lwennyini lwampa exit era ngenda okuva bampa ennamba yange ngiina ne wano ku ssimu ey'oku deportation gye nali nga ntambulirako bampa ennamba bagenda okumpa ennamba nga bamaze okwogera naye era nga abagambye ebigambo bino kubanga baali bamanyi simanyi Luwalabu n'abagamba Hanifa yalabise mumuwe exit yage mumuwe agende simulinaako buzibu. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Hanifa mulungi naye mumugambe omwana wange amutumidde nnyo gye nava mu contract naye lwaki lwali lwampisa mukama wange nampa exit kwolwo lwe nagenda bano be bandwisaawo ab'oku deportation olw'okubanga abo baba bakyayagala akasente kali ba mukama waakuliisa ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu mukama woyo gye wali gye watoloka yali supposed okuliisa ku deportation kati bano bwe bakusiibula mangu tebalina ngeri gye bakifunamu kati ate waliwo n'ebirala byakuwa kubanga amazzi biki olina okusula obulungi olina okukola ki ate byo tetubifuna ku deportation olaba kati bo gye bafunamu yensonga lwaki batulwisaawo bwe batyo nasulawo ennaku zaali 6 ne bampa era bampita na lwayisi lunaku lwa kucekinga kati omukyala najja nga agamba
Hanifa aluwa owekiwundu aluwa nangamba nga munana ogenda nemugamba it's okay nangamba ogenda inshallah yali mukyala muwalabu bano gyewafunira obuzibu buno tebaddamu kuwuliza tebaddamu kunkubirako okuleka nali mu nnyonyi nemperezaako omukyala omu mukwano gwange nnyo ye mwana omukulu awakaawo namuweerezaako ekifaananyi ngandi mu nnyonyi n'agamba mashallah nampeereza obutima ku ssimu awo wewatyo wekyakoma nangamba lazima Hanifa mustasfa nti lazima Hanifa ddwaliro olw'omukono ekitegeeza mu kifiriji muli b'oluswera mwalimu kikya mulabika mwalimu abafu naye ng'ate abafu abandibanga baali bakozi kubanga ne maama mwenyini namujjanjaba naye teyali mwangu ndakubanza nali mumanyidde ate nga nina ennaku yange yantwala nga wenjagala okumalira nkole ki nzireeka nga saagala kuddamu kugula biyumba by'abawalabu okitegeera naye muteekeddwa okuba mwalimu ekirimu naye nga tebakigulawo era nga tekirabwako webagezaako okugula kifiriji ekyo kwaliko kufulu kwaliko kode nga ze zikigula yali ya kisumuluzo kya munda kubanga waliwo akantu we kati nga kalaga nti kisumuluzo naye ng'ebisumuluzo ebyo nabirabakooko naye nga babikweka kwaliko n'ebyamukadde ekisenge nga n'ekisenge kyamukadde ne bwakula bulabi ng'ogenda bwoti avuga akagaali n'ayagala okujjukka kuyisaamu nga tayagala nkwate sayidi ya ku kisenge kye kati waliwo ekisenge ekirala nga kyo tekiggulwa era twaleka tekiggulwa naye waliwo omuwala omu gwe nasangawo ng'akolera muwala w'omukadde yali munnayuganda era ye yamala nandekawo nadde Uganda n'amala ate nadda yafunye ewalala kati omuwala oyo yaŋŋamba ekisenge ekyo tekigulwa naye nasulako mu kisenge ekiri ekiddako naye nga mpulira omu abantu abanyumya abaseka ekiro nemugamba layira nti ye kati nze saakitwala nga kikulu embeera olw'okubanga nti nno bannayuganda yamuboogera nnyo era maama Mase mukyala Mase Love Mase nkusaba onsonyiwe kubanga nze nali mpakanya byoyogera nali nkuwakanya nnyo mukwano Love Mase naye byewali oyogera gyebiri era abawalabu babeera n'emirambo mu firiza zaabwe Mase we yayogera by the way bintu bangi bava nnyo okuwakana bituufu kuba kyantuukaku era nakiraba era nkikakasa nti nno mu gundi omwo kuba nanoonya ennyumba yonna ekisenge kyonna nga siraba kiwunya nayiwa natwala obudde n'enjiwa nga siraba ate bwe nadde eri mufumbiro olw'omutima nga guganya abantu eri batandise okujja neŋŋamba naye kanzireyo noonya osanga nze sirabye nasanga ekivundu tewali Saudi bana Saudi Arabia yeeyo naye nga waliwo omukyalo omu gwe nakubirako mukwano gwange twava naye era ku kyalo eyo kyekimu namukubirako naŋŋamba Hanifa neerabira okugamba okakasa wagudde mukalabirwamu konze nagudde mukameza kandabirwamu kuba ono yaŋŋamba togeza n'ofulumya ekigambo nga tonnafuluma nsi yaabwe togeza n'ofulumya ekigambo nga tonnafuluma nsi y'abantu bano nkwegayidde jjukira balina essimu yo tonnagikyusa tonnakola essaawa yonna basobola okufuna ne bakunoonya n'ekyumba kyaffe kino ne bakiyiwa ne batutikka n'otutikka eitha ne bakuwamba togeza kati bakusubiddwa togeza era saakifulumya kakati omukyala okakasa Hanifa wagudde mu kameeza kandabirwa mukonze ye nagudde mu kameeza ate munange nandikulimbye naŋŋamba naye wakola ensobi omutolosi talwa mu kifo wali olina okumala emyezi 6 kyekinene nnyo omutolosi kyakola mu bantu abo ate neerabira okugamba nti omukadde oyo bw'aba nga afudde ne bw'oba oli ku ddwaliro funa engeri gy'otoloka oba obanja oba tobanja genda togeza kutunula mabega dduka abo abantu balina engeri gye bakolamu nga babadde bafiiriddwa konze engeri ki engeri ey'okusaddaaka togitegeera
abo basaddaaka ate si ggwe obaluddemu kati bakwetoolodde bakusobola. Neebaza Katonda olw'okumpisa mu mbeera eyo. So wali osaddaakibwa? Kituufu. Bano abajja okusaddaaka bali tobamanyiiko? Nali sibamanyi era sibalabangako mu nnyumba eyo. Omuntu ali eyo ali mu kugoba ku by'okugenda mu Saudi kiki osobola omugamba? Omuntu ali mu kugoba by'okugenda e Saudi simugaana ate simukkiriza. Bannange Saudi tukola oba Saudi tubadde tukolayo naye tukolera mu bugubi, tukolera mu bunkenke, tukolera mu kwerinda. Kwegamba obulamu tuba tubutadde ku risk. Saawa yonna okudda n'obutadda. Omuwalabu tayagalangako muddugavu bannange kyemuba mumanya bakyala bannange. Omuwalabu tayagalangako muddugavu. Era tasobola kukkiriza kutuula waali. Era bw'otwalawo ekitunga gamba genda akugoberawo. Omuwalabu tayagalangako muddugavu. Bannange abagenda mugenda naye manya nti obulamu obuteeka ku risk. Kugenda bukudda na butadda. Kubanze mbadde nkyeyagaliramu. Ngera naddayo sina buzibu era nkoze ebbanga naye kimaze kuntuukako ne mmanya nti nno Saudi obulamu tubuteeka ku risk. So omuntu wakubuuza nti ebbanga lyamaze mu Saudi ofunyeeyo ki? Ebbanga lyamaze mu Saudi ogwasooka nafunayo poloti. Nagulayo akapoloti ogwaddako ogunooguzzeeko neebaza Katonda nti nno nsobodde okugula obufo obuwerako. Era n'okuzimba mbadde ntandiseeko. Era nga ntandiseeko n'ebifaananyi mbiina buli kimu. Awo nno kirungi Saudi takusaze. Kati mpozi kino sente zange zembadde mbala nti zino bwe ngenda zimaliriza bulungi ennyumba yange bulungi. Sobola n'okukolako bizinesi kuba ennyumba abadde teri wabi. Weeri teri wabi. Owulidde ne miliyoni 5 zisobola ogimaliriza bulungi kuba teri wabi. Kuba ekintu bw'omala okikomera n'omanya nti kati nsigaza kino wano mbadde mazeewo finishing wali we mbadde sitanamala wano ate bwe watyo. Naye kati obuzibu we buli nti nno kati neza nandibadde ngamba nti nno zino za bizinesi yange ngenda kola ka business projects zange kuba nali mmaze n'okwogerera mukyala Lubwamaguwa mundaga kugundiyo. Nemmala nemmukubirako netwogera nangamba akako kakavudde mu buluda nusu kanaana. Kati awo wembadde ndi ng'era nkomawo ngamba sente zange ezo nsobola okukolako project yange nga bwenzimbye ebiyumba byange ebyenkoko eri emabega nsobola okubimaliriza jasibadde bulako obuzi butimba na kuggala nsobola okuteekawo project yange. Kati awo kyo kigenda okunziza emabega era kintunze ebintu byange ebimu byenkoze. Nenga kulikayo. Bannange nakomyewo SB4. Bakuwadde deportation ya bulamu oba bosobola okuddayo? Bambaninze kubanga mbadde mu overstay. So tokyasobola kuddayo? Sikyasobola kuddayo. Naye singa chance abaddewo ey'okuddayo wali badde oddayo? Sisobola. Lwaki? Sisobola SB4. Lwaki buli muntu gwe tukyazaako wano ku SB4 ave Saudi agamba talidda Saudi obulamu bwe? Sisobola kuddayo Saudi. Era oba bakyala baali baŋŋamba sigala oba nakyo kyayagala okunsazisa. Ngamba sigala tukolere inkaama biki oddeyo maleyo emyezi 2 okomewo okolere osimanya ani osisita waabwe ali awo naye mukyala mukulu biki nembagamba nedda bannange kaŋŋende eri abaana bange bakaaba. Naye Saudi nzijeeyo obulema kuba kati enengalo yo yamaze okulemala. Yavudde ku kiyo? We baateme wano? We baatema kirabika omusuwa connectinga wano. Iyo yamaze okulemala. Wakola mu Uganda wagenzeko mu ddwaliro? Nagenze mu ddwaliro andi ku mpiso. Bankuba empiso. Bannaye. So, gwe nawe naali eyo wawuliriza emboozi eno bweti kiki ofunamu?
programs nga zino osanga ku SB4 Media tetuzeeta kwejalabya awo tuzeeta gwali eyo kufuna ekyokuyigamu Saudi tujagala twagala okusindikayo abaana baffe kubeera nga batetenkanya obulamu n'abaana abobuwala naddala abobuwala baagala nnyo okugenda mu Saudi naye Hanifa ajjayo obulema n'ebisago kate asaddaakiwe ate ndiishuwa nti singa bamusaddaaka n'omulambo gwe temwali gulabyeeko andi nga wakugambye nti ekyayo mu firiiji omwo bayinza okuba nga mwalimu bafu andi abafu abolowooza gwe bafu ki bayinza okuba nga be bakadaama n'agenda esimu neevaako omulundi gumu n'otaddamu yadde ogiwuliza so gwe wena wenna nga olina omwana oba nga olina mukwano gwo nga yagendako mu Saudi naye ng'essimu ye yavaako wala omaze ebbanga nga tukyamuwuliza yeetaaga kusabirwa kubanga tomanyi ayinza okuba nga gyegimu ku mirambo egiri mu mafiirigi g'Abawalabu agali mu Saudi tetubyogera nti kuvumaganya Abawalabu tetubyogera nti kuvumaganya kampuni ezibatwala wabula tuwa information entuufu omuntu yennyini avudde Saudi gy'abeera akubuulira Saudi munnange nvudde Saudi ne passport yino bamaze ogibaaninga bagibaninze emyaka 2 kirize passport yennyini bambaninze sisobola kati kuddayo emyaka 2 bambaninze emyaka 2 naye nga munsi endala oba osobola okugenda munsi endala nsobola okugenda naye era temuli exit kati obuzibu bw'oba ogenda mu nsi endala kisobola okukusumbuwa ku kisaawe ne bakubuuza tulaba wagenda mu ggwanga lino exit eriwo yali kufulumya tegeeza oba mukozi wa bikolobero bayinza okukomyawo n'otagenda wotaba na exit ekuzza osobola okukomaawo naye abamu chance bagenda mbu naye ekyo nawuyako kubanga ne Aisha Kama yafuna passport ndala ne kati nsobola okutwala passport number yange ne bampa passport endala nga temuli exit yonna nsobola okutambula bebe wabunenga okutambula ko okyayagala kisoboka nyiza okutambula naye nga sisambudde mu nsi z'Abawarabu ogenda mu Oman abasinga bove Saudi bagenda mu Oman taata sisobola kugenda mu nsi ya Muwalabu yenna sisobola kudda mu nsi ya Muwalabu yenna sisobola kudda mu nsi ya Muwalabu yenna kiri nti Muwarabu sisobola kuba bali Abawalabu si bangu abamu ne kapa baagala bazikisinga n'ozikisinga ne baagala n'okuyonsa enfudu ogamba enfudu ebojja n'obagamba eyo enfudu eruma ate eruma naagisitula ya Rabbi Mungu la hawla wala quwwata anyway ebozi ya Hanifa ogiwulidde ku SB4 Media Tuggussa Enssonga naye nga ffe kitungamba tuwe bali amaze ennaku meka muno nadda Mande natuuka Mande wakamala ennaku nga 4 naye tweyagalire mu nsi yaffe ennungi ate obusiraamu bweno bulungi nnyo era abasiraamu beeno balina empisa naye obusiraamu bweyi tebulina mpisa tweyagalire mu nsi yaffe ennungi nnyo first of all ensi yaffe ya bulamu tulina obulamu obw'enjawulo ekintu ekisooka weather yaffe ennungi ne weba ya winter neba ya summer nnungi osobola okukola emirimu gyo osobola okutambula nnungi weather yaffe ya bulamu ekyokubiri Katonda yatuwa ebyobugagga kuno ku Uganda bakuba tetumanyi kubikozesa naye tuli bagagga nnyo emirundi gyenkubalidde naye ate bali mulaba nti balina ssente naye baavu ekintu ekisooka bya byonna baavu bampisa tebalina mpisa za buntu ekyokubiri n'ensi yaabwe yennyini ettaka lye baliko lyavu naye eryaffe lino gagga ne guno omuddo gwolaba kya bugagga okitegeera naye eri bayinza n'okunoonya akaddo ne batandika okubusimbiikiriza bafukirire naye ate ffeno kye tutasobola Katonda n'atuwa enkuba mu budde obulungi n'atuwa enkuba ey'ekigero esobola okukuza ekintu n'atuwa omusana omulungi
ogusobola okukuza ekintu naawe ng'omuntu gusobola okukugasa osobola okugutulamu n'okoota n'ofuna obulamu naye tosobola kwota kasana kaayo. Anyway, byonna yenaffe byatugambako bituufu gwe nga wali watambuddemu kuno ogendako e Saudi eyo oba Dubai oba mu Buwalabu ensi zeeyo zo amazima tozisinga obulamu. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga twagala kukulekodde nga tweyanziza nnyo Mukama akuddizeewo Mukama akuwa obulamu akugazize n'abazzukulu bazzukulu bo balye ensigo gy'otusizeemu era tatanakyagaba ye musanyufu awo waali. Nina ne interview endala naye nja kumala kubuuza maama Fiina oyo bw'abanga ananzikiriza ogikola nja gikuwa. Eri etya? Interview yange ya myaka nga temunnazaalibwa kuba gw'ogamba oyina emyaka 2 mbusimanyi. Myaka 2 n'okuweza sinnagiweza. Tonnaba kugiweza kakati wali tonnazaalibwa. Interview eyo njagala kumala kubuuza maama Fiina nja gikuwa nnungi erimu ekyokuyiga n'ebitiisa. Naye nja kumala kubuuza maama Fiina bw'ananzikiriza nja kugikuwa. Nze mpulira kukkiriza. Ekyakukunoonyako nedda. Ngenda gikola ate nga naye embeera njagala nga waali awo ngikole interview eyo. Anyway, katumulinda asooka kumuyatambulamuko. Inshallah. Tumulinda asooka. Omanye ennaku zino by the way mulimu abantu nadda ku social media kuno social media eno abamu bagikozesa obulungi naye ate abamu bagikozesa okutoobola ebitibwa by'abantu. Exactly. So bibadde bingi nnyo Mama Fiina amisizzaamu amaazi abasingayo kati sawa zino naffe tumunonya n'atubula. Kituufu. Era ye asiiba ku nnyonyi yabaddeko e Germany. Ennaku nawulidde oba nakomye kwogera naye ng'ali Canada. Wegamba abo bwato nga kutambula bulamu naye musanyufu gyali. Naffe tuyomba n'abantu ku social media ku mu comment n'oyomba n'ogamba lwaki temuva. Akigwana era mama wange weeyagale maama weeyagale obulamu bumpi weeyagale. So byebyo naye wanabakumyewo inshallah musaba ya appointment tugende inshallah yawo nenga toyanziza otusinga ane mukola nnyo. Anyway, wumalo ne Canada aliko kamera batuteekamu akasente be batumo bakuyambako tumo job agency bakuyambako gwale mu Uganda okubeera nga ate ofuna omulimu tabatwala abantu bweru obula bakufunira omulimu gwe ali wano e Uganda bayita tumo job agency naye boss gwanoonya omukozi wekwata batumo job agency babeere nga ate bakuyambako okubeera nga bafunira omukozi omwesigwa ate era omwesimbu wamu ne bannaffe abashira Inspire Circle bano nno bakuyambako gwe ali eyo mu Canada ali mu US ali mu UK mu Germany okubeera nga bakuyambako okugaziya mu nnyingizaayo ey'ensimbi balina online business genda ku mutimbagano gwabwe shira Inspire Circle obeere nga ate omanya ebisingakaawo basakingekaawo oba ku ssimu yere ku screen yo obeere nga ate obagendako ku WhatsApp yaabwe oba obakubirako omanye ebisingako awo tujja kubeera nga ate wejjusa nze muzzukulu wa Kabajja mumbeerere bulungi mweraba.